omusajja ono kaweebwe bail njimuwadde. Bawadde Haji Ali bail ng'ali ku merit asaanidde, taliiko kusaasira kwa Zuula, kuba Zuula okusaasira takulina. Taliiko kusaasira kwa maama we, taliiko kusaasira kwa state. Wabula era omulamuzi oyo bannange njagala bategeeza nti musajja mwenkanya. Omulamuzi yajja mu kkooti omulundi gwe ogusooka n'awulira ebintu by'abano ne bamuweereza bo bennyini ne bakkaanya tukole written submissions oba oral submission. Muwulira bulungi awo. Written submission kitegeeza mukkaanya mukole okusaba kwammwe mu buwandiike oweeko state oweeko n'omulamuzi. Then state addemu either nga kkiriza oba nga agaana okusaba kwammwe omuntu ono okuweebwa bail oba okweyimirirwa. Kati bye muzzeemu era mubiwaako omulamuzi era n'owa ne defense lawyers. Bw'omala obbawa abantu bano, this is what happens. Ne musetinga date. Omulamuzi ono asomemu mwembi bye mwogedde, that is state and Haji's lawyers, najjaawe ensala ye. Naye kino kyegambye written submission era mukkaanya nti fembi tukkiriziganyiza, to which state agreed. Bwe bamala obbikkaanyaako tukomawo ku Monday, ate state agamba bano njagala ba cross examininga, ate ng'eri nga 18 yagamba tuwandiike. Omulamuzi kwe kumugamba luli wagamba kirala ate n'okkiriza n'ossaako n'omukono neowandiika n'okuwandiika. Mu bye wawandiika temwalimu cross examination. Lwaki ogireeta ku Monday? Ko omulamuzi nti ono state yabadde azze ng'oli munnadduse yabadde atumiddwa. Omulamuzi n'amugamba buno budde bwa mulamuzi, nja kusaba otuuleko otuza akatofaaliko wansi. N'atuula. Kati omulamuzi n'atuddiramu biri byegambye ebya written submissions bazze bawandiika bye beddamu paka byakomereza ku Monday n'ebyaddibwamu byonna. Omulamuzi n'atugamba therefore I grant you Ali Mwezera bail and biki awo wonna I grant you lwaki ogedde. Anti endulu yakubye kooti gendawo ku kooti ewayingira mu kooti bali mu kusendawo seminti aliwo bakolawo bupya. Abantu batambulidde nnyo ku lubalaza olwo. Abantu beewubye mu kooti mwe tubadde tugenda. Haji Ali ne bamuwa bail. Bamala omuwa bail